Njya kunyuza emboozi ndio ngenda kunyuza ku mboozi abawala obwala senior to senior 3 obwo ngenda kunyuza side story ku buwala obwo osanga akawala akato naye nga wansi kakulu kali myaka 8 osanga omuwala nga ku face muto listen nga ku face she's young on her face but down but there go down that she's already mature a mom nanga tazalangako ushegede tasinga nko mwana niwebunya what happened enze negomba abavubuka abayina abaana because you never wanga katunyumirwa obulamu kabayina ku baana mazola gabaza okitegedde tukola okitegedde naye abavubuka abasinga abavubuka basinga abaana babaleka mbibeera waliwo emyaka gy'osanga for example yadapa the example yakwana akawala kali mu senior 3 naye yadanyuza n'angamba nti yatuka kali akaana ng'ayina kakuba mukono ekita okuba omukono manyi ng'abazaalisa okufunga booti mulambi okuweta mu no okitegedde oli omwana gosanga nga zino bbiri zimukaabe okitegedde kate nosanga omulala nga bbiri tezimala satu nga tezimukolera nosanga omulala gwe guno omukono nosanga omulala nga nnya mbale nimukugamba nti osanga omwana omuwala nga zino bbiri zikola ki zimuwoganya eri omwomu nga kano kamumala ng'akuba enduulu nosanga omulala nga zino bbiri zimumala nosanga omulala ng'esatu taziwuliramu ng'olina gatta mukono ng'olina okugatta mukono ennya n'ekibatu ziba kyekyo kati mwesibye ku paati yemu nja kujja wano basomese ku bayita okufunza manyi kyeta okufunza sinakimanya bulungi kyeta okufunza okumanya olekikoze No, I'll come on. Sometime back, yes. But I don't think I'll come and talk about it very soon in the next video. We shall talk about it. Quickly, need that I was sir. But dagala cheri. Nja direta. Alina yewake. Atenga ya kukuba ogenda kubona just no. Actually, not for one ogenda kukuba. So bisanga ono inoga. No naba. Unabira ukizonga bi. Ngaya kulabula. Kutere. Kwego yoyo. Tuna chesiri ate bana abeno gwe osakala kunza kwesi oli musiro gwe akala kunza kwesi akala kunza matu osegede kali kambuze bwa onte mukuluma osiga kumukesi kyo bwanga siniga yakuluma basiga ku nyindo sikyo amenyo yakuluma ira balisa muki mulinyo kati anka kati adoga yafunza akoze kati so okwegata kuyamba abasajja kumwa that confidence tamanyi najeva aba confident era wegenderezanga nnyo bwolaba ng'omuntu nga atali confident nga ye bwalabwala yetya mu bantu manya omuntu alawo okwegatta. Welcome to yet another edition of the Fantastic 3 mugamba mutya abatulaba ku Open Mic Media. The 3 as usual tukomyewo bolitanga apenze ko kishi kushonga yakatandika atandikidde mu nseko which is okay, which is good. Tuline pick musiramu byali mu kunywa bana rozonywa wala gikumba onywa mazzi agalimu oxygen so kubuza ko twatandike tandika n'okubuza ku bantu bolitaddeko tunange mbuze ku bantu kato yagali tandikire wamma mugamba muti abatulaba nze wa bulijjo litoema as usual program yaffe the Fantastic 3 bwe tugira abasatu nze fake ne bonita tukusubwa sharing a link gabira muntu abantu link subscribing liking commenting ekikusanyusiza bonna bawe base kutugabane ade ninze naisa zako Open Mic Media batula mwina tubabuzaako amanya nedobozi MC Fiki baby omubwati bonita go yegombako enviri zokka agamba abe bamumulira ki enviri za munyerere yagamba ndi mukyotala nze simana bebe bazaako mwina abatulabye oba gye twatandikira nakati nga mukyatulaba bali kubanga mutuwadde obudde bwammwe bonita ana unerudo abakazi bakujjukiza nnyo adde badde mutulira buno
alira mu kwa maaso buza kuba in-laws abali online like nze Bonita oba Muma. Yeah, welcome back to our show. Ate bale kutwagala. Mwebale kutwagala. Batulaze love kubanga. Asanze yo boy nga batuliko. Nga batulaba. Nembaga mwana kibaye mukola balaba akantu. Mutubulira omulamwa. Balaba akantu. Baletere ki? Kibatuganje tubawe eki. Manyina nade na video ya y'obukwanta wasingo baba manyi mukantu. Ya kasukune Zubeda nga bagamba nti buli mwana aliyo nga uli yakatandika YouTube okola akantu tandika ate botandika beera consistent sigala nga okola nimba kunayo views eza satu zikumala katugeze tukoze video waneno nituna views satu kiba view emyade yange endala ya fiki endala ya boinda zitumala baba tulabye tujja tulabye agenda tongera ye wakyaliwe ekyaliwe sindike ekyaliwe gwale nga lowooza ntujja kugwamu amaanyi views ziganye tulowooza views empitirivu nedda twaze tujja kikuba and we believe one time kijja kukwatayo n'abagalo balangirako tulirwedde kati batuwe tutandise ekintu kiri serious beyond limits byebyo fiki wadde emboozi yonyumiza leero nga wetujjidde wano bibadde biwangu emboozi y'omuwala n'omulenzi so gitajja obutandikirako njala kunyumiza emboozi ngenda banyumiza ku mboozi ey'abawala obwala senior 3 obwo ngenda kunyumiza side story ku buwala obwo osanga akawala akato naye nga wansi kakulu kali myaka 8 gwe ngenda kunyumiza emboozi eyo nga muwala muto naye nga wansi omusingo obukulu ebintu ebyo ebinamu experience osinga okwagala mwana yabawala birungi naye boy nkwasaamu ennaku boy wange kyali wange ali mumaziga era kati kale ngenda kisindika gy'oli kuba kati nze ngenda kisindika erimu mumuwa advice kuba ne mu comment bajja mmuwa abantu yasobereddwa nange nyini nganze gwadde yebuuzaako nange ndi fala nange nemereddwa kuba nze lusevuddusi yali alina girlfriend we nanze olinayo kakazi kange ennaku zino akapya akamazeeko emirembe akalina omwana kali oba kalala akalala akapya omwana wamugobye kati ate omwana wa mwana omwana wamala okuzaala aba afuuse abatakyakwa appetite ebyo mama lasa temwinafuna mbuto mama okitegeera soko onyeko kyoliddeko Emma yasigolete ebibozi by'omwana omusuddewo ngina gendayo nze mugambe oyinza olowooza nsaaga wano naye omwana oli mukyala w'omwana gwatwagabwa nani oli sure yes yani gosinga oweereza ebigambo ebyo muleta ebifaananyi ojulizi and having a baby is a privilege. It's a blessing. Nze negomba abavubuka abayina abaana because you never kubanga katunyumirwa obulamu kabalina ku baana mazola gabazadde okitegedde naye abavubuka abasinga abavubuka basinga abaana babaleka mbiveera kati what do you expect bwolaba oli amulina manya yamalirira sweet tabobera mu kaveera kati abavubuka abasinga tukwere kwere story eyo otugamba lufiki mwana omuvubuka kale twatandika obulamu ffenna kale tukuze ffenna he's your friend nga tuli bakyali naye yali alina omuwala gwayagala omuwala ali bweru kati yatuuka n'akomawo Uganda omuwala asigazaamu kakapito katono ebyadda nga omanyi abawala baganda bafa ababonaabona eyo agenda okoma wano nga byamaze okukola byonna ng'asigaza $3,000,000 omuvubuka akola mu byanguudo ebyo bakola simwalangisa mu silent anyway n'agendera kale tugende mu maaso wadde amukubi atalina yattayi tugende awadde abipinga genda maaso n'emboozi yaffe kati malokugange remote yange mu silent bayinza ogikubako nenswalira wano gayi nga bateesa n'omuwala nti twandibadde tutandikawo obulamu obwokukola business oba tufumbirigane amaka tupange obulamu naye omuvubuka tandikira ku zero agenda nadda kubanga akola mu byanguudo kati
ne bagatandike omuvubuka nga alinawo miliyoni ze 7 omuwala nga alinawo 3 bagenda okumaliza okupangisa esimu evuga si ya mugaso nnyo kirabika ya mugaso kati awo olutukirize nanyini wa simu agenda agikwata soko gireetegere soko gireete sikomyewa olwo kyatugamba emboozi ya kyaliwa mwala isigazawo miliyoni 3 batandise okukola obulamu bagala tandika bulamu okumaliza okupangisa ennyumba eyewaka gye bagenda okwebakamu nga sente zaali zitambudde abayagala ebintu byebbeeyi bamala okuteeka mu nyumba kati bagamba tumaze okutegeka ewaka ategeke wetugenda okolaki okukolera enyumba eyokusulamu bakola bizinesi bagenda kukola bizinesi kumaliza okukola bizinesi sente kituufu zaali ziweddewo muvubuka nga agenda kontrakiti ye ey'omulimu gwagenda okukola ebyenguudo ng'asabayo looni babakkiriza okufuna looni ne bamuwaka half contract najja ne batandikawo boutique kyatandika na sente nnyingi zaali ntono neneekula kwa boutique zikola amagoba kati bamaze okukola omuvubuka akutte kubazeeyo omuwala bye yatandika kukyaza ababenzi mu nnyumba ya musajja kale omuvubuka teyabiwa nnyo budde kuba yali talina bujulizi bumala nga wayiseewo akabanga omuvubuka ebigambo biyitiridde n'asindikayo muganda we nga mbega muganda we nagamba agenda obenga okukola ne girlfriend wange weyajja okukola kale ngaomanye abawala beesiganye bawala bannaabwe omuwala natandika namunyumiza ebisitole bye ebyo byebisirusiru naye boyfriend biki nga tuvudde kwoyo muganda wo gali ne bimutuukako mu kunenyamu ku muwala nga bizinesi emaze kuba buno obudde bizinesi badde emaze okukula kuba kati capital ndwali miliyoni nga 15 they are making profit bakola magoba wedduuka limaze okuba nga likulira ddala omuvuka olabadde okugamba ku muwala n'amugamba nno wano tolinawo kintu kiradde n'eki edduuka tolinawo kintu kyona kimu mwe wange gyenso tolinawo kintu na kimu omwana nga yagamba omuvubuka tolina nekyoli kati omuvubuka ambuuza nkole ntya kuba bamugobye omwana yamugobye mu nnyumba ne mu bizinensi ne muganda abadde akolawo ku bizinesi kati ali awo bimusobedde kati ye nga ye ambuuza nkole ntya naŋŋamba nze option girinawo nganze ku mutima gwange bajagala ngende enjuki edduuka takikola ekyo tekikola tekijja muyamba kijja mwongera bizibu kati kye bayita okubuuka mu kkalaayi n'ogwa mu muliro ema nze nganze ndi mukwebuuza nganze nze nemereddwa omuddamu kuba kati kubuno ali mumaziga nawe tugidde wano kubuna obudde adde ndi mukwogera naye kati ambuuza nkole ki fiki nkole ki nange kati amagezi gange nange kati galina we gakoma ebimanya ebyange n'osoberwa kati nsindikira katugeze wa bonita kisirikano newuwo kati tujja muddamu mu busobozi bwaffe nene mu komenti musobola tuyambako ne mumuddamu musobola tuyambako ne muddamu mu komenti ekisookera ddala waliwo kye bayita okubuuka mu bitokota oba mu sefuliya mu kalaayi n'ogwa direct muliro ogubumbujja wansi kati kiri kyabadde agambye musimanga akole ki oba akole ki ogambye alina option gy'adde alina option ezo obutamuyamba it may not work olesa ebintu bya bannange kama nkutya sorry for that eyanziza kale we continue so we should continue from where we were nti waliwo kye bayita okubuuka mu sefuliya n'ogwa direct buliro you get okuva mu buzibu obutonotono n'ogwa mu buzibu obunene first obuzibu bwalina obudde buno nti bamugobye bamudisappointinze mu bintu bye yes kati alina kukola kyanabeera mugezi okwagala okukola ensobi kubanga ensobi emu esobola okuleetera ensobi endala 5 okitegedde ate nga tasobola kudda mabega ate ensobi ezo zijja mu lumanyo mu maaso eyo nga yejjusa ekintu kye nalina okukola n'enkiiri oba n'enkivaako bwe nakola kyo kyanyongera bizibu adding problems on problems ekiyinza omuaffectinga okitegedde kati fiiki oyo kyaliwo omugambe kimu ekisooka kirinsinge n'omugamba kimu asooka akakkane ye akuulinge okitegedde takyasobola kuulinga kubanga yalabanga obulamu obukola asobola lwaki mulimu gwali mukukola alinga ali mukolera obwerere kuba kasente yakajjayo dda ate nga olina okumala omulimu gw'omusajja bakamuwa dayina advance basooka muwa
gundi bamuwa loan bamale bamusasulako kana akasente katono kagira nga akozesaako baba bakuddamu ne bakusasula mu mpolampola nga bakuwa katono buno budde ali mukolera bwereere nange njogere kono muwala asooka tubulire yalowooza ki nze kyendaba kyalina okukola asopine asooka coming down like asooka akirowoozeemu akikozese magezi kyazzaako ayinza okwokya ate like bino byagamba mbuno oba nyinza okukola kino mu busungu obwo ojja kwokya like omuwala asobola okulopa ku poliisi nga tosavaayo bakusibe kati kyoba okola gwe kiyiyise magezi nze sigenda ku advise like mboba kola kino yes gwe tulolowooze ogambe nkikoze ntya ati byo byolaba olina pangira omuntu accident ne bamukubise emmotoka Chegede. Nera babimala ne bizuuka. Anyway, so yeah. Obo kolaki whatever you do kikozese magezi. For real. Kati no kati ate tokolerawo era jamanya yegwe. Achiwo obudde. Kati kubono de bichance. Take your time. Kumulimo gwakola genda kubakolera bwerere. Taina capital kwa genda tali kagameni kangeneta ndiko bulamu obula. Asobola okuzimujjako naye kozesa magezi. Asozi mujjako magezi apangise bavubuka bagende bazone ebitiro ata magezi tutugenda gamuwa watch kozese zabu siru no kati tutugenda mu magezi jazo zikimamu yaganonyi osobola zimujja amagezi gigakoma ku kimu nti ngenda genda njo oba seekyo ngenda kukola ki ngenda genda ebyo bive ngenda nzibe bubbi era bazoli wagenda ku poliisi yeka okujjayo tewali mulala sobola okusibisa emyaka waliwo kyebadde mugamba nzingazi oba twekyale nganze we naliwo nga tukola ebintu bino nzina kutwala wodduka wetwagira byonna tugende neroole tutikike ebyaffe basobola basiba nakyo kisoboka okuba basobola basiba olwekyo kimba mukoze so that's why right mu buyinza omuwala mbuyiza yakagenda nyiduuka byonna byalooza bya busungu yes na byalooza bya busungu sawa alasoka kana alimo kudisaidia busungu sorry about your business you know you did like contract something like that nae era toka kana alimo kulira busungu bwana kulira busungu jamu affectinga ngoye mwana yagendo zikuwa by the way atagera zimu watanga babazo okwawukana abantu kisoboka mwawukana apulaninge father jala bakomye osenge nebinga bile bimuza mu ex wange solo okwegatana batuvude ku kamera tujja kuwa magezi agetuza kwesa kwera buli kimu kisoboka kyoba omanyi osobola okuba nga wankyawadda nga wagenda n'okugenda tugeze wafula ikadde bweru but I can find a way of getting you to where I want you to be so mchali wo mugambe kasoka kakane akulinge alimekulira mbusungu ekyokubiri kino avuka kibere kya kuyiga erife kanisa tumuveyo tugende kwerife tuyige mu ki mu story nti to investing anyo sente zo muwala umwana mteke sente zo profilwa you get it because any business ekusala at any time you see he risks his business just for omuvubuka kyakola zinali na kisanyukira yamuzala mu omwana samina mwana ati uliriza yoli soke kuliriza Emma kino kyabavubuka okubanga akola ka business we kati bivaawo kuba birungi ko kubavubuka enakuzo kyo yabavubuka enakuzo balina sente okusinga kubaze nawe kimanyi nti n'abawala bayaye n'okusinga ku bwe kiri sente katuvudde ku ekyo abavubuka bangi buno budde size zaffe Emma be basinga okuba ne sente bwe kiri ne sente kimanyi tebadde kye bazikozeemu era zigenda bwe zityo tegere kati yeye yasazeewo naga akankole ki kanzi investing kanteeke wano kati buno wabanga afiiriddwa kimuwa amaanyi okuddamu okukola alina okwewaayo alina omwana yenna alinayo omwana waba abeerewo nga kimanyi nti nonkolera mwana wange sawa kati nga wagira lowooza how like on a real lowooza how you're going to get back everything ne beera sharp siddi kozesa busiru mu kantu meeyo nokagire ki so tulo birowooza omanye nti no kino kigana ntizabantumyeyo ngendeyo kino emyaka egy'ekivubuka oliraba tukoleramu ensobi nnyingi ate mu busungu akati gino emyaka olina okukkiriza n'obanga oyigira mu buyigizi tosalirawo mu gino myaka ekijja kakikuyigirize nti nkwanya omuwala najja nanziba tegedde let me learn a lesson
nakola nsobe ki yetuuka okunziba kati kati mbuka ino okunonya nakola ki ekyawa omuwala ono dominance ku bintu byaka bizinesi yali afuga babiri kati omuwala tuuka obbanga agifudde yiye n'ennyumba okungobamu nakolawo ensobi kati walina okutuula wansi anoonyeewo atereeze mu kiddako because bobula bulina okukontinuinga abaganda bagamba nti bw'ofiira tosola ku malaalo toyaka mama wange yafudde nafiiriddwa nnyabo ngene soyo ku malaalo no life has to continue kati olina okwekuŋŋaanya bw'oba takkiriza kufiirwa anoonye engeri gy'abizza but mu magezi Emma waliwo okufiirwa okimanyi ngenda tandikira okugatta obulamu nina otandikirawo ningatta obulamu guguno omwaka twagagutandika contract y'abasajja giri mu makkati obulamu tegenda kutandikira bagenda kubanga ayongera ku contract eyo nga tagenda kugyayo ssente wabula agenda kwongera mu kubonaabona okukola nga tosuubirayo kusasulwa so kati feeki kyetusobola omulekera nsaba tukimulekera akisalewo mu mutima gwe yakola ekyalaba nga kituufu mu bwongo bwe kati kiina muddiza backfire okitegedde koze era ffe tujja kubeerawo nga tukusaasira nga si ffe abaliyo ffe tujja mbeerawo tulabe tugambetunava ku nsi okugera soka kwogera naye wetunava ku mpewo tujja kwogera soka kwogera naye kubanga siinawo nnyo kyamaanyi kyamugamba kwanze namuggyeko obujja nga si asobola kukola ki nga ng'olina osooka onoonya amagezi ng'olina osooka okufuna amagezi gogera omuwa kitegedde asooke naye akakkane ate gagane gakomye yeewoma obudde akakkane bwakkakkana ajja kukola final decision esinga obba okusalawo okw'amaanyi so tetujja kusuulako eyo nsonga fiiki tugiveeko naye tugivuddeko tutya anoonye okusalawo okutuufu nga tapapye ate nga tagenda kwekosa kati nno kino kiraba kirina engeri gyekisindikiramu abavubuka abakoze sente obuteesiga muntu nakukola ki naziteeka wantu kubanga abavubuka bafunye sente naye bati oziteeka mu bantu bati oziwola bati oziteeka mu banka wane banka ezimu zizikola zizibba kati basazewo ziryamu kyagenda okugendamu naffe tugenda okugendamu beebityo so anyway eyo nga tuveeyo fiiki tugenda okunama gwaleero bize nga byetaba okwogerako because nsonga nkulu nnyo okitegedde nsonga nkulu nnyo nga tulina obyogerako tulabe how to go about that ayonyedeko amazzi agalemu gaasi so we have to look for ways of how to go about that tukigonjodde kati fiiki tuvugirewo speed tugatte ku mulama gwa leero abantu bagwesunza oguwulya how we shall discuss it tulina kugudiscussinga tutya leero nyina weekend nyina kyali wange naŋŋamba nti olaba abaana abawala omusanga nga si bawala n'abalenzi osanga omulenzi omuto osanga omwana omuto ngwena betamuswira bbanga amanyi but yo surprise n'abikunnyonnyola nedda tosonga mudenta ono omwana akyali muto she knows nothing kati n'abikunnyonnyola okusinga omuntu omukulu you get nti waliwo emyaka gy'osanga for example yadapada example yakwana akawala kali mu senior 3 senior 3 yana emyaka emeka guy banyina tebiriko ebyo guy polisi temunoonya tesobola munoonya because that is normal kati ennaku zino kiri normal naye yadanyumiza n'aŋŋamba nti yatuka kali akaana ng'alina kakuba mukono nakita okuba omukono simanyi ng'abazaalisa ogufunga bwoti mulambi okuwetamu no okitegedde oli omwana gosanga nga zino 2 zimukaabe okitegedde kati nosanga omulala nga 2 tezimala 3 nga tezimukolera nosanga omulala gwe guno omukono nosanga omulala nga nnya get serious anyway so mbadde nkugamba oil information kati yadda ŋŋamba naye tosaliddwako yadda ŋŋamba information yadda ŋŋamba nti mbadde nkugamba nti osanga omwana omuwala nga zino 2 zikola ki zimuwogganya eri omwomu nga kano kamumala ng'akuba enduulu nosanga omulala nga zino 2 zimumala nosanga omulala nga 3 taziwuliramu ng'olina gatta mukono ng'olina ogatta mukono ennya
kale nebyenngalo kudde ku mulamu ziba kyekyo kati mwesibye ku paati yemu so yo point tugitegedde naye ebintu ebyo ndowooza abaana balandoza kweragajjalira buteefaako nja kujja wano basomese kubayita okufunza manyi bata okufunza sinakimanya bulungi okufunza okumanya No, I'll come on. Sometime back, Yes. but I don't think I'll come and talk about it very soon in the next video. We shall talk about it. Nkwigirize n'eddagala lye wakozesa. Eddagala ndimanya. Let me tell you, I can't let a girl who is my friend suffer when I'm seeing. Why are you looking at me? Osanga omuwala nga ku face muto. Listen, nga ku face, she's young on her face, but down but there. go down nga she's already mature. A mom. Nena tazalangako. Tuchegede? Tasiningako mwana. Niwebuunya what happened. But dagala cheri. Njaddireta. Alina yewakayo. Ate nga lyakukuba ogenda kubona okan just no. Actually, not fumana ogufuna ogenda kukuba. Osobola bisanga ono olinoga. Nonaaba. Onabira wikizo nga bbiri. Ngala kulabulabe. Kuterevu. Kweyo. Tuna chesiri ate baba nabeeno gwe osagala kuza kwesi. Oli musiro. Gwe. Yakala funza face, yakala funza matu. Osegedde. Kalika mbuze. Bwe onte bukuluma, osiga ku mutwe sikyo? Bwanga siniga yakuluma basiga ku nyindo sikyo? Amenyo bakuluma iragabe balisa muki? Mulinyo. Kati anka like that. Adoga yafunza akoze. Kati. So ejo chanumye nnyo naye nga kati kale na era akire chanumye ngamba eno week let me search about that nja kujamba we info mulete tuyogereko then mpene dagala. So next video So okay. Tungo oli musawo. Oba olikojja. Mulimu ebimu bya Technical know-how. Ono manya technical know-how. Uchegedde Era dosawo kunonyereza kweyo. buli omu abeera Waliwo akukkiririzaamu wano. Waliwo akukkiririzaamu kubanga omusomeseza buli kimu. Why should you be a guy nga wotoka mu kisaawe oli wa ddakiika ziizo? Why? Nze ndi wa ddakiika ziizo. Kulwana bajja bana bajja kuzaalawa ate bana abaana abawala tebazaalayo wowe takugamba nembiri mutima beeraga atuukeeri fiiko ya tugeze agambe mbuno like tugeze ndi kwogera n'abalenzi oba mikwano gye awona n'oyo okitegedde kankugambe Sobola. kano kankugambe fiiki kino naye njala okikwate mu mutwe gwo ebikubisinga okuwa abasajja amaanyi ne confidence ye musajja eyeegatta. Okwegatta kuyamba abasajja kumwa that confidence tamanyi na gyeva abeera aba confident era weegenderezanga nnyo bw'olaba ng'omuntu nga atali confident nga yeebwalabwala yeetya mu bantu manya omuntu alawo okwegatta. Nze kibibiri batandika okwebwala mukwate musalira amagezi bawe na girlfriend gamba girlfriend atatuko muwangako omusajja yenna ekimukuula omusajja Ennaku zikuno. mutegedde Nedda sosi kwegatta ssebo wange. kalina omusajja eyasuze obubi nga teyeegasa ekiro bajja kumakya ku mulimu omulaba ne stress ng'emwetimbi. Omusajja mukyala we wamumma ekiro ku buli n'ajja ku mulimu enkya ate mostly ku ssomero otegedde omulabirawo ngamba ku ssomero bano abasomesa Obusungu bwakumukuba. yavuddewo ejjo wamulamu twali tubageyanga wadde sijja bo twali tugamba oyo kirabika bamumma nga yavuddewo ejjo wamulamu bulungi enkya najja ng'ali bulala nga muddu zakyuse omanya something is wrong at home. The wife has refused to do the things. So ebyo ebintu as a man kiyamba nnyo kujja we should talk about it. We still have time. Nendoza video eddako mugindekere mbasomesa ku kibayita okufunza. What is this? I will talk about that. Nja basomesa. Olwaleero inaino omukolo. Actually leero birthday ya kyali wange Red Moon
bali ntebe eyo bamuyita wala akantu n'afuna ebizibu naye it is okay kusande wemuli kusande tukolere kulozana tukolere kulozana for some reason kusande kubanga nja tukolere akantu akali serious nga tekali eno temwerabira birthday yange yenyini on which day? Valentine's Day. On 14th birthday ya Bonita tumuwe biraba. Yeah. We, birthday ya guno mwaka tedi. Ebe yodi. Abiri mu mwendo ogwokubiri. Bakugula mu supermarket. Ono bamugula mu supermarket. Birthday roast tujibuka. Roast nerujikuza. Abiri mwendo ogwokubiri tedi yo guno. Feka nga bwekazi ng'ebaddeyo. Kati nola wachi tujiteeka kwezi date. Tewala kukola birthday. Kubuzabuza. Tuiga sente. Roast zibeerayo maasi. Nogala naye kati kakamba fero olunaku. Kamba feka taliyo mwaka. Nyina ekibuuzo kinyaga mumbuulireko. Abawala beegomba nnyo katugize omwana nawe omulinaama kalinza konkeegombye nnyo are you sure nnyo kati n'obujulizi like bo beegomba biki ku mulenzi era otegeka omuwala akwegomba awo omuntu alemu kubanga nzaawo waliwo yanegobako n'enviiri okwegomba weegomba enviiri atwale bakubye enviiri naawe wama it's very possible how like tell us how I can see a guy maybe mulabe first day first time crush nengamba banaye we unfunako chance okubeerako naye sisamu oli serious omuweerawo nga seebuuziza mbu oba nga ndi abalabi ne banneegomba kati kiba kitya how because abawala niwakuba batatagenda kugamba but even your body can react like mukubyeko eriiso nempulira ddala nga nga kolera saagaana katuvugemu awo olabye guy in a new place like is new face ye mpya simulabangako just eye contact kagenze ne kagira by mistake like ate most times oba omutunuulira nnyo bikaseera nga okuba eriiso bakulabye opipingayo olingizayo bulingizo galala obakulabye webityo bwebityo biwanvumu naye olabye egayi omwegombye kati gayo naamanya atya nti kakakola kaneegombye akiraba atya abamu bamanya bikibalina olabirako mostly through eye contact maybe ne her body reaction like mulimu abatasobola kubeerawo ng'atudde ng'ayagala kwetala bamulaba kati mulimu oli akuba eye contact n'ategeera nti noha okirabika ndiyo something like that olina soma mubiri gwa muntu n'amaaso ge nti gundi engeri mukwetala abamu bakola bwe bati like baba boogera nnyo abadde tayogera naye ng'ayogera nnyo olaba vibes zizoyagala asobole okumulaba ali kuseka nnyo buli omu ategere nti no aliseka sambu tricks bana girls forgive me mbawaddeyo but magezi how do you know nti omuntu ona alabika aneegombe Zabade bino byaboni byagamba buno bwa contact biki ate sibigoberanga naye ze mai byakugira ne babbe namba yo omuntu musimu nga kwegombe obona obutricks bwaddana nze banjoga cyari kiduseko ebisi yape balenzi bano efa balenzi nokuno umuntu naje waboni namugamba let me say oyo guy mwegombe ate nga mulimu mwe group gwe mumanyi making sure mubuza every time like what's up with that guy bichichi kale fine ochimaya balenzi babe waya jagala hakana akawala akakuli something like that kati nombuza maybe let's say social media nga to asking the directing buno njagala number or asking our social media maybe Insta Snap or something like that no genda no making sure like
buli kimu kati awo wakuwa attention awo omufunira hayi biki my name is it's my first time seeing kumbe yakulaba dda just ali mu kodi ayagala omukwano. Kati kambuuze namwe abawala mutono ogamba ono omulenzi mmulya n'omupima kala kabuuka nkalya negeza negafuna mu mbi zange nkalya nabyo bibaawo sometimes newepikira omulenzi omuvubuka n'omwepikira nga uli omwewuli kubanga nyina kikira kyeba kira kijjo wano yo nyangamba muwaddeyo nakali ati nyina baaya no yangamba nani nze bwetumusajja nga nina emisiba ku mikono awo nze oba omaze misiba ku mikono mulimu nabuntu bakazi bitono oliyinza obutalaba like face yo oba kiki ninga enviinkubye bava nekubya ez'obunyerere sigambe ezono ebiri ebikuba nga yasala bulungi like maybe let's say cut nga kali so clean nogamba bannaawe mukwatako tegeza boni yanegombako nyoko bakuwereddewo ebibyo so bale nkugamba omwana nabeerawo neyegomba just misuwa gya muntu okimanyi ekyo kiba kitegeeza oli nabeerawo nga just agadde yakuwansoka kiro kyeyegomba oli neyegomba emisuwa neyegomba ekifuba ogamba efuba abeegombanga kuba nekwebyo ngaoli just akwagaddeko dressing code ne fume olinakola eneeyisa eneeyisa gaye abahambo gaye muwombeefu ate jojira ngo yasama enjagalako olwokuba njasamanyi be batono abawala bagalanya buka basirisi alikwati ate nga kimu bibiri asirika ati kaba katrikike babeera abenzi boy abasirisa abakimanyi byonna nga biganye triki yange gyesimba okukozesa busirise ajja n'asirika n'aswama kati gweraja nemweyisawo talina kwagala n'ali ku ssimu ye kumba ateze abakimanyi by all means kumu abana abayiseewo omanyi nogomawo yes as a sure deal ate ennaku zino abavubuka okwana bakutadde ku level ndala ennaku zino omuvubuka ajja mukikoleko nga tuzana ku golf okyegede nga talina nyo big deal emuleeseewo ninga just azze nti nyina okubawo nga nyina gwembazeemu epeesa kimulese ate so ennaku zino omuvubuka akwana n'agala akulire mu weeks 2 nene nyingi mu nnaku bunaku n'olunaku lwenyini naawe lwenyini mwezo ddakiika tebikyali ebyokubeezaamu kasita afunamu ka private space muli babiri abakumazi ate si nti buli mwala akkiriza ayakakodeko kuwenjulako terinnyo okumala budde wenjulako ate mwenawe mba mwemati muganda wange okuwenjulako nga kujja n'ebizibu kati wano abambala eza kotono bekalabula kuliko ababala bupato atalina mukakalala imagine oyisa ku zipu bweramu nirobako otiga tufunye ebimwana ennaku zino obwangu bungi mu bawala andi obwangu bungi like mututwalamu generation like okubakkiriza kiki abamu just bakkiriza fo nga nawe akulabyemu omugaso ayinza okuba talina wadde n'ekikumi ng'asuubira when you sleep with her you give her so afunira tegeera okwana omuwala kumakya kangule zino mukola program nagamba neza guest house zange anti oyo aba just good hone alina too much hone lindako n'omukwana sikifuna buli kimu nakusasula nakiri alinga gyonna ne guest house oyo just aba ayagala ogwo mulimu nnabaki aba osaza okugamba omuzeeyi abatera tulala munatusonyiwa ebigambo ebimu just biri unapologetic tujja byetondera banetu we are unapologetic uncensored and unfiltered so munatusonyiwa
kachako maybe bad bas twatya pati ne kava ko ne kagwa so mnatoni wa tujja bimera so nakalabenza fiki obadde ogamba nokwano muwala nakiri alingira buli kimu neza lodge oyo aba ayagala just kati omara bakole kinzo omuluma tumalako nga kibayendo kwogera kati omara kwatadde museka okunyiga nakuteka museka abawala tunyiga goyinza okulooza fine mbwakiriza mboke I'm sorry wo mugambi I'm sorry tunyiga bubi ayinza okusimba sima kyembadde bambi siwetera okuva ayinza okusimba block newewunya ono yabaki nga takyakwata masimu go takyakuwa kiza wat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 w
abawala that means omwana wuli nga sente ze mwe kyasuubira bona atobusobole genda ogula empeke zimumirire I'm telling you kwa program ya tutajja kubisoma kachikubuzi direct I'm telling you Fred ku bukodyo obupya obukola ki batubuuza nyo naye muti mwina bukodyo obupya buli lunaku wansi awedda bayimbanga obuyimba abusisi twabukoowa kati baziyimbiranga bakazi busisiri twabukooye busisiri kati nammwe abasajja ennaku zino ebintu bingi genda ku intaneti ojalaba emayigo waffe munange nyina isobola kwogera bajja gamba ndi museegu tenga siri museegu ojja kunsanga ekya mu chachi nga nyimbisa nkugambye tegedde kusanda wagenda ku chachi Saturday nagenda ku chachi kyokka no nerero mbala nyimba ino gende eyo wadde olukuŋŋaana lw'abannamawulire b'eddiini sigenze neno ndi mu kantu ndikola bandabe banyiige mbalinde nti ndi mulwadde abantu kansingira ogenda mubwenda byatulimba ndi ku express nenga twiki nenga as a man ate ng'omusajja tulina kwesibanga ku okyogedde bulungi tolina bbeera n'emu yokka bane obwenjawulo n'okubeera kisobola osikiriza maybe let's say mukazi wo okugira ewala okwenda okitegedde nawunya omukazi kyali wange bamusiba ennaku ezina kati bamusalire gwakufa nawooza bamusibye emyaka eri byabufuzi nsi byabufuzi bya sex yakwata mwana muto teyakwata mwana muto ebyo byasitayo byemubeeramu agenda amuteeka mu kasitayo bakanyi katya ku nkondo y'ekitanda okugulu akusiba mu babiyita biki ebya hard sex asiba okugulu waggulu ku nkondo naye kuno akusiba wano yadda waggulu akaguwa kakutuka asimba omutwe wansi ku terens nabeerawo bamusogo wa butemu kati boy you know too much of everything is waliwo nekiri too risk munnange kati gwengo okizo kyokusiba waggulu waddenga osobola mukuwa amatoliwulira gakale bebesiba emigulu yamusiba bubikyako okugulu ekwaki nekukutuka kati awo n'atakwagala asobola okujja n'akusiba nga tolinawo ogenda kwegirira n'akutta mu byekise kuli kirimu omwana gwokula n'agamba nze nyumirwa nnyo nga bantu gamukko ali mukutugamu nekyamusiba ekyamaanyi bamusanga omugwa gukyalimu okugulu muno kuba ekigoye kyakutuuka mission yali yakutta muno so that is too much byakutugamu n'okutugamu galinga kuge mazima kati abaana balina okwebereramu fiiki otuusa olina omuwala asebe such kind of sex mumumme ate nabawa balina twagala kyusaamu ku bukodyo nokwekya abawaffe tulina ebirwadde bingi ojagenda ogire sex afiire mu byokusa weewunye lwakiafudde birwadde omuliko asaba speed million muno omuliko omulabe nga kituufu gyasabye takyasa omukamira mumye beera ng'omuntu muveeko
muzo wa guchichi aska omanyi kiri nakyo saba yavise seka wali this is becoming abnormal ask her otegedde instead of you being there we know banga olowooza onyumirwa nze abantu benneewuunya n'amaaso n'azibiriza talabayo sobola zibiriza netaalo liteekako nedda mbanyina okulaba reaction yo I'm telling you nze nyina okulaba reaction yo omusajja omukolo ali mwezi ensonga n'amaaso azibiriza budde bwanzikiza ekiro maana baki era oba olaba kyawo mu budde ennyumba yansebo ate ne bana abajjako laitizero we muba mufaaki yensonga lwaki nafu zino mayumba basamula obutala bwali moto obukendeera nti muno omukendereze ku dim light akkire ku lighting yawanne ng'olaba oba si ekyo sakita lyakusaisiini era wabwe eyomuside zirino muno be ng'omulaba kigedde abatabiina gaza kutukole tutya ku makando batto sako toki y'essimu omulabe but don't eat in darkness tolira mu nzikiza enzikiza enyuma kati kankugambe ofunye omuwala mupya ogusobola omwebaga osobola omulaba nawe ogamba ojjako ettaala mu nzikiza ogenda kulaba ekyo by'otamanyi ojja laba omuwala nze lemiteryuzi nyuma ebino ebintu olinawoza nti nze ndi museeku byebikutuuseeko nze I have personal experiences zensobola okunyumiza oyo muladdiini ono era bannange kati nze nyina ebitakyanneemazaamu because I've seen them mbirabyeko now I'm used kyegedde fiiki nakasunyuza story y'empanama emiki baita empanama big boros twali kunyonyola gwe nakibanyumiza story I'll come and tell you that story again kati waliwo kye bayita abawala nga yinaina agatobukutu aganene va kuno bulinomo nti bwakushevinga side production kyegede ate nasono bakusaba cream naye waliwo omwana gosanga gafuuse n'amabwa real wounds otegedde wagambe mwana mutono nga afaana n'abakadde nze nsobola okukunyumiza emboozi eyo naye nga lwaki tebeerabirira era mwana gwerabirire weefeeko any slight kyejjo olaba especially wansi eyo misinde edduuka misinde weekoleko duka misinde nonyeza why ate naku zino Google yatuyamba you ask Google nekubulira mangu nnyo nti kino na kino this can be this nti buno what just bwebuze ngenda kukola ntya buno bugundi just bugu bwesuseeko nkole ntya kati nti ennaku zino bwenyambala gundi bwenyambala empale kikawe kikikudde bugumu ekyo nga nkivaako you have to learn some things as a person osobe mubiri gwo obe nga weemanyi piiki kati nze kyamugambe tofunanga omuwala omupya first time nakugisaako ettaala nedda nakukuta empale najjamu atunudde ku kisenge tobikkiriza empale yange bwoba oli mupya it is me ojja kujjamu ndabe what I'm going to eat era nze kyangu nnyo mmala okukwambula nesikulya kiruma abakazi manyamba nyina kyendabye kiruma abawala ate mmala okukwambula nsigenda kukulya n'okwimira siyimirira nyimirire ndagewa because ndabye you get so sometimes abavubuka ab'emyaka gyaffe twebereremu okyegedde omuntu nga byegusooka ayagadde okolere mu kizikiza biki byakuliisa ebyo byotalabyeko gwe imagine ogeza okyalira omuntu mugenyi oli mugenyi sipika ogeza okyalira omuntu nagamba emmere eri mu balo naye balo lyanga tobikudde malaga lya ewaffe twakulira mukyalo wabeeranga ettaala zaffe zino etteka amafuta ez'omutima amafuta gaggwangamu mama nagamba engalo n'omwa tebyawukana omwa emmere tesobola kugenda wabweru wa nnyindo notera mu nnyindo era wegikwata butegenda mukamwa direct nga tegeeza wagamba esimu wagibako yakatooki kati bagikubye muleke oyo tujja mukwata edda esimu wagibako yakatooki so fiiki as ng'omuvubuka
there are things you should learn. Otegedde? Namwe abawala. Ate mu abawala, ate bane mu abawala, bannanga abawala. Bangu nnyo. Naye asa tetunanya bizibu nga by'abakazi. Otegedde? Because era omukazi ebizibu bye nti omusajja alina kweyambula ng'alina akantu katono. Otegedde? Kyekimuyombya. Eyo alina akantu katono oba alina kampi nnyo. Otegedde? Era omusajja agenda okweyambula ng'alina akantu katono bwe kati. Ekisobola okuyombya omukazi. Wesobola okuyombya omuwala. Bye bizibu byabwe. Those are the problems they have. Simanyi because I've never seen you naye. Those are the problems bayina. Bobo oli bufinze nga nkutwala ngoba biseera ebintu ebyo. Nga nkulagirira nga twale wa Shalom 256. Yalina Shalom Health Services. Yingira mu ddagala lya modo. Shalom atunda ddagala lya maanyi ga kisajja limuseereza limuwoomya byatunda ebyo. And he's proud of his business. Atunda bintu. You guys can support modo. Modo music atunda ebyo. Batunda zidirudo. Dildos. Simanga sibaru kusoma no owasajja. Musajja nga ule okuya abawala ngugenda okagula kadole. Sina kadole kabaka kap. Ngataina na sauli. Akakira sauli. Your silent sound. Amanya singa kibakola. Tebampulira abantu babaze nga nimusebe. Lemitira abantu bakuwulira abatulira abantu. Abavubuka abasinga. Tugambe kiri. Nikigenda okugamba abavubuka abasinga abakozesa ezo sex dolls. Naddala abalenzi. Most of them bazikozesa balaba porn. Otegedde? Kati sound eno gyanudde ng'ava muwala. Amuwulira ava ku ssimu. Eno nga $6 kali mukolera mirimu gye. Otegedde? Kati abeera afunye total satisfaction. Kati gwe natunaita ku bawala nga mirabina nga alaba bukasisiro. Because tewandi muwadde yakifunyidde. Afunye mu full package n'akyeyongeza. Twali tunawe tuli gwali mukolo. Wammwe wanseeyo mu kyalo kyammwe. Atugenze kuziika. Kyalo. Bale bagenze kuziika. Waliwo omukazi yajja ng'atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Ababera ku bafiirwa abo. Omuvubuka n'amugamba nze sigaanye kumpa ddagala. Bato mpa wendigezeseza. Nguze eddagala nduyisa mu kasabbuuni. Mukama Katonda wange. Nga ye mission awudde ayagala kulwa Mukama. Akalwamu naye bano wekagendamu nkankwaki? Nkanguwamu. Njagala mbenga akalwamu. No, also masturbation isn't good, guys. Masturbation ni mubi. Nungi nnyo muganda wange. Mukolo. Toteekamu ssente. Tosaba transport. Inagundiza side effects nyingi nnyo ezijjirako. Gamazima tujja kyogerako one time. Yeah. Side effects of masturbation. Nange ngenda gikolako research tumma. Tukole research. Nti mu video dakuloma. Video kwogera ku kiri kye nabagambye. Then video erena dako twogere ku ekyo. Masturbation. Tukolenga videos nga ziri dakiika nga 2 3. So naye kibadde gamba senyor wamakatusibula abantu simanyi. Kyembadde ngamba muguno omulembe gwe tulimu omwononekwe nnyo. Okimanyi nti fiika obeeraawo omwana omuto nakwepikira omwana myaka 12 nga kwewulira 12 sisobola nga akwewulira 12 sisobola tosobola tosobola osanga omwana ng'asinga bulungi omubiri nga munene ebbere kwebiri naye balina kwa 12 nga takwewulira abenaku zino ngagamba tolina kyosobola. Kati nokagambe obanga abaana benaku zino basiru nze naliko obankyoge twali mu church akaana kato kemmanyi kalinga musinya twawo ne katuula ne customer intentionally akagala olabe. Yes nendaba nekakuba iso nikalage nti ndikulaba nkunyigidde no nalaba bwenti nensoeso ndikakuba direct kalage nti wendi mukola ki ndi mukulaba maze kakola entebe ziri nekesika kati sikati nyongere okwamuka mu bbanga eti nekagaziya nentegera nti it was her mission
nzo okukola ki obwongo okwonge kati tuli mulembe nga n'omwana omuto mwononefu singa gwe omuntu omukulu kati awo tulina okwebereramu ekirungi kyeno omwana n'omubuulirirako oba no saayogera naye neno generation ekirala tekuliko mbu mwana muto mbu mukulu ffenna tutegeera we on the same place just nti mwe mutusinga myaka but you can even come and ask me for advice nenkuwa omuntu omukulu kyatagenda kugamba agenda kuwa bifu tuli exposed nnyo because tuli mulembe kubaita informationera.com mwalimuza.com byakusaaga so tebatasobola kuwa niba kawoya bulizi addayo emisinde ekako ssimu kati fake omwana abeera mu nyumba mu kisenge ng'ali kuganoonya ne bano bagamba mbu babasibira nnyo ewaka abo bayononekera nnyo ku ssimu they over research tumanyi n'ebitabakwata nze nja kunyumiza ku mboozi ey'okudetinga bakadaama n'abaana b'omu bikomera nja ginyumirako emboozi eyo ne bano bajati olabe sad story abaana abo bano sinaba mbeera waka 24/7 wakaliwo wifi internet mbeerako nayo ate jjukira omuzadde yawa omwana internet tegedde omuzadde okalaba nga akola ogula data nasawo wifi ewaka omwana n'omuexposinga nga teri kyatamanyi so banaye tetusukka waawo tetusukka waawo naguze essimu mpa ku password ya wifi yo ntera ogendayo ekiro agikuwe nendayo wakodde nange sigimanyi fiiti bakugobayo nedda like sigimanyi bulungi kawulire nywakawulire namulimu nywakawulire ngonya toyagala kawulira ngali okiwulira kali kinda kawulire abalabi media open mic media nobaye kubanga mutulayo olunaku olwaleero twafunye basaposa bano tetunaba bafuna but bajja kujja waliwo kyali wange bamuyita MK painters and plumbers bakivumbi bapainting amayumba kivumbi Michael yes bapainting amayumba na plumbing works so yangambe mwana munangireko mumpiseewo so sebo abalina emirimu naddala abamasomero abalina emirimu naddala abewaka amasomero gali mukuddamu abaana balina okukola okulengosa ebizimbe babizzeeko akalaga kalala so bane tumwe ku mirimu muganda waffe oyo MK plumbers erinya jaditeeka mu posta once bakivumbi n'akanamba kivumbi Michael MK plumbers and painters basiiga amasomero basiiga ebizimbe basiiga awaka bakola plumbing works yenna nengera material yenna bamugulako Hope General yes manager Ronnie Hope General kozi balonda ncha babalonda ncha kansala to B nego enteja watu kuwe ekikopo kansala to B naye atwemuka twevugenga mpuko tutambulira ku boda wabi ne boda yange inakutukola kwena tugenda katema mtu kamuwe manager atwe ku motoka twevugenga mu twagala motoka ajituwe outback twagala outback subaru outback foresta kati outback yanyizizayo ana foresta njeru kalo lugambo ana foresta wayi tugemuko tulimirwemuko mpozi nekirala ekivuta suna bene atwe ticket tugende makutano yagamba 25 tugende ogo kubiri waawo date yawe wabiri kale naye nga abalabi baffe Hope General yatadde mu ssente ne ba MK mpozi nemananye ekifo ekya golf course basaba tuba byakunywa club kati abo tubebaze nti tebatuyisangako bubi mune wali ogenda mu kifo n'okolerawo naye nga bakuwa restrictions nyingi so we thank them for that they have been so good on us since we came here bali ya kampuni yabo ya Pepsi bateka mu ssente okukoleza gyo tebatuyisangako bubi sikyo so tubebaze olwekyo batugambye bati mutule eri musana mugende terugenda sukano banna uje mpozi unless otherwise Tumira my boyfriend tumira my husband badainze kangole bwenti waliwo abalabi baffe abatubeerako boy bakyali bamwana bali kubanga mutuwagidde ttaano nanga abamanyi thank you for supporting us
kuliko neyambuuza tumirayo noka alizo zenzi kawuku right kawuku Ntebe Road akola chapati takola chapati akola chapati anyway so tumalize nga tugamba tumirako kyali wange Red Moon era mazaalibwa ge Red Moon munanga akyali mukwebuzabuza ngenda mukubira essimu tuvera ku mpewo tumukubira essimu tumugambe tujja ate nga tuli babi nnyo nnyo anagisa yekweshe negera suka wannaayawe how long we gone mubeere bulungi mweraba